Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa imazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they hear. Say what did I do if you know they fear. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. obuya Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Kale twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mu bakasitoma mubafuna mbw ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Bigger biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Nze nina omuntu omwe essaawa zino by the way oba ezo message nziina Zubeda weetaaga n'okola ki n'ozirabako naye era tosoma amannya nkwegerede nze nga nakatandika okuyimba soma ogwo mwaka ki naye group togisomeye erinnya olabe bye baali boogera nga nakatandika okuyimba siina kye mmanyi mu music nze kuva dda nina abantu abakola ki abannwana osegera kyengeza okulaga business eno bantu bonna bennyini be bakudepressinga n'oyagala ogivaamu okitegera kati laba omuntu ng'oyo naate bamusanga mubuuza naye nga temuyimba nnyimba zezi okitegedde ekyo yali akumanyiko mwali munyumizaako awo simumanyi sagala nkulimba naye nga yakijja mu bbanga just nze simanyi tewafunako olunaku lwonna n'omubuuza nti owaayo kiki simubuuzangako kati olaba n'abayimbi abalala balina kino ekidadde abana abayimbi abalina ttiimu banaye kambeera wano ku mutimbagano wano mbawooninge mu kikomi ekyaki abayimbi abalina ttiimu ezo ez'abafaani ziriwo okubawagira ku music si kuvuma bantu gwe ogenda n'ogamba abantu mu ttiimu yo ogenda ovuma ono lwakuba ayogeddeko ofunira wa do you know what harm you cause that artist omanyi w'omuteeka oba tomanyi omanyi abayimbi balina guno omuze ttiimu yakuvumako omanyi bano abayimbi balina guno omuze Zubeda nga wenabeera ne Danra Nation Zubeda nojja n'oyogerako ningamba nze genda mu mulumbe it is not correct mukozesa bubi bafaani bamwe the most disciplined team I've seen so far is syndicates si mu bubi ale si mu mpagira wagira Cindy muwagira because she's mature
alina endowooza eri machuwa ate muyimbi wange akikuba akinkubira akuba kati wakiŋŋamba sindi machuwa tagenda kuddaalirwa kuba oyogedde agambe genda okole ki I've seen it nze kati nsobola okula era nze kankubuulire by the nze luli kyalumu nga nnyigidde abantu nembaatula ye banne esimu ngeganya okweggula galubiri ng'osooka zijjako okugula anti erina face gundi ndoza sira katiraba subira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma Real time with Mimi Shamim Mayanja lyerinnya lyange mbebaza okubeerako okusubscribinga nga temukoowa n'okubeera nga mulaba buli kye tuteekayo Nail Agro Industries Limited be batuteekamu ssente balina eŋŋano balina sabbuuni balina omuzigo balina butto omulungi gwosobola okubeera ng'okozesa gwe n'abafamire yo mu studio ndi ne Danra ting this I can't imagine a day without you. I think a lot I meditate how I got you. Nasemba okulaba nno nga toli bwoti. Nasooka endongo nenjivaako nenja ku mmere yange ne neebakamu. Ogezze. Mirembe. Kiki ekyakujja mu ndongo? Endongo mwenjiri naye endongo ogisaako ennyamaanyi. Tubeera endongo ya Uganda. Ogisaako amaanyi. Toyala. Okolako ku birala. Olekani Nasuna nakolerera Danra. Kati Nasuna yali mukola. Nasuna yakolerera Danra nga Dan Flavor yatugambye. Otewe wodda mu Danra okolerera oli tekijja kusoboka. Okay. Kati kye ekiriwo? Music industry yagwa. Music wali. Ate nga naye wawummula. No music wali mbadde nta just that olaba ekirowoozo be. Obadde otennyimba? Ninayo oluyimba ne one night. Ninayo ne one night lugenda lutya? Nga sinda luwulirako. Boy, you give me right and set day. Touches on kababa pete. Engeri jobi pa, boy, you do me right, oh. Ompeji love ngachikwafu. Ngeno nyogo za balafu. I need enough, tebi babi wangu. Na 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 Ntandi sokutawa You got my body yearning for you Ani yagambye oluzungu lujja kukola nnyo Kati anti kyekyo awe nyini wenzija awe nyini wenzija Zubeda Saga bintu by'oluzungu Zubeda nze naye nina n'oluganda oli muliro nina tenyimba kasavu kanyama Notamu n'oluzungu obere international. Muliro nkwatako muliro gira tubiddemu muliro gweno nakukekiyo okimanyi bintu byo wojja byonna bijja gwe yanconya okuva edda bwojja byonna bijja namaze wange gajja kati Zubeda kwadi kanyama kasavu kanyama ya Kale bya kisiru kibyo bayimbi. Olimba ojja kuluuliriza kati gwotegedde ki mu byenyimbye kankubuzeeyo otegera abantu kulowooleza toyimbidde mwana muto nze akutuka ekirira nedda naye naawe Zube olaba Zube ate bangalo nali obuze zeze nyimba zotegekedde ate ninayo endala nyingi nnyo mukwano wave wangoge luli tumala okulabagana eri ku National Theatre kyekye wali ozzaako nali nzizaako ku video nenjifulumya olwama gifulumya nento oluyimba manager yalagawo manager gyali lwakuba sikola naye mwayawukana kiki anti twali tukola partnership neggwako like nga okola partnership nogwako ayi nekirala saagala kubyogera wano kubanga yanzikirizamu ng'abantu abalala niwaba alina niwemba nina binasobola yasobola okunzikirizaamu ng'abalala baganye tebanzikirizaamu ne tukola ffenna n'aleeta nendeeta bwe batyo naye yakola omulimu gw'omulungi bambi just that mulimu ebitaakwatagana ne muta mu mirembe pozi nga ye yali eyo naye nga namuta mu mirembe
namuta mirembe. Kati ani akuyambako promoting music? Right now nja mugamba nga tuvudde ku kamera. Kati oyo bbaawo? Nedda. Just nkola naye tomwekakasa. Si kirungi kale kwantula bantu bangi nnyo eri bantu. Kinyuma n'oyanjula omuntu nga wolawo nakwanjulira olwo oba wewamulaga ng'omaze omwekakasa nga amazeewo ebbanga kati otya okumala gaboogera. Si kirungi kale kubuukira kuba kati nnyinza okujja noga dano yafunye ono n'amuvaako n'oli n'ofuuka nga ggwe nga bagamba naye omwana ng'akyusa nnyo nange siri perfect. Naffe abayimbi tetuli perfect. Saagala nkulimbe. We are not perfect. Endongo eri etya? Endongo yo saagala nkulimbe endongo ya Uganda ogimanyi. Ekwegezaamu. Akalimu kanegeza bokuzita. Ate mwenna ebeegezaamu. Naye kiki endongo ya Uganda enegezaamu okunzita. Naye kinasalawo kati okukola Zubeeda. Nagamba kankole kyenjagala kyenfiringa ku mutima. Ngende mu studio kola oluyimba luteekeyo. Anayagala agende ku platform alusangeyo. Atayagala abireke. Bannaye akalimu kanegezezza nkogera kunzita pressure. Oteekayo ayagala awulirize. Atayagala abireke. Awo pitch nja kukola nga process weegenda golugwako aluwulirize apikinge kyayagala kubanga me I have a lot to show Ugandans. Zubeeda, I have a lot. Naye osobola okuba oluyimba nga lulungi lusobola okusala naye omunauganda nagamba affe twagala kino naye nga olya you can add something to the industry. Olya nga waliwo ekintu industry kyosobola ogiwa ekipya. Kati ekyokukijjawo ne ngamba omanyi kan recording ng'ennyimba zange nziteekeyo anayagala oziwuliriza azisangeyo aziwulirize okitegera n'ekirala Zubeeda kankubulira endongo eno sagagamba mbu erimu abantu bangi abatayagaliza nga bizinesi zonna endala just ekyenjawulo ekiriwo ate bano bennyini bakunyigiriza nnyo ennyindo ne bagireeta omusaayi wesanga okyaye buli kimu. Bw'oba tolina bantu bakuli kumpi Zubeeda tosobola kuva wooli. Nze nkubuulira tosobola. Nze nsobola okuwayo ka story. Nze Zubeeda nga natandika oyimba kuba natandika ndi mu senior nga nakayinga senior 5. Natandika okuyimba omuntu yasooka okutwala mu studio Alan Hendrick mutaani wa Bebe Cool kubanga twasomanga naye. He's my good friend. So natandika okubeera nga ngendako mu club nga tata mulimba tugenda kubanga nalinga njaganye mitwe radio amulimba tugenda ku radio kibi kati nga yesiga Alan because Alan kuva dda by the way mvubuka alina obuvunanyizibwa yakuzibwa alina obuvunanyizibwa nga waakugjeewo wakola ki bwakuzaawo ate nga sinywa mwenge kati nagenda ne performinga naye nze nkubuulira waaliwo tiimu emu gye saagala kwasanguza paka nakati I think messages nzina. Timu yani? Si kirungi kumenya mannya. Nali kugaana ebyozi wange. Naye kankubulire Zubeeda. Kirungi noweesevingako ebintu ebimu. Entalo. Si buli kimu kyolina okukola ki okukyogera. Waliwo ebintu ebimu ng'ogamba look, wonder and ignore. Nze nina omuntu omu essaawa zino by the way ezo message nziyina. Zubeeda weetaaga n'okola ki? N'ozirabako naye era tosoma mannya nkwegayiridde. Nze nga nakatandika okuyimba. Soma ogwo mwaka ki? Naye group togisoma erinnya olabe bye baali boogera. Nga nakatandika okuyimba siina kye mmanyi mu music. Nze kuva dda nina abantu abakola ki? Abannwana. Osegera kyengeza okulaga business eno bantu bonna bennyini be bakudepressinga n'oyagala ogivaamu okitegeera kati laba omuntu ng'oyo naate bamusanga mubuuza naye nga temuyimba nnyimba okitegedde ekyo yali akumanyiko mwali munyumizaako simumanyi sagala nkulimba
naye nga yakijja mu bbanga just nze simanyi tewafunako olunaku lwonna n'omubuuza nti owaayi kiki simubuuzangako kati olaba n'abayimbi abalala balina kino ekintu adde abana abayimbi abalina ttiimu bannaye kambeera wano ku mutimbagano wano mbawooninge mu kikomye ekyaki abayimbi abalina ttiimu ezo ez'abafaani ziriwo okubawagira ku music si kuvuma bantu gwe wogenda n'ogamba abantu mu ttiimu yo ogenda ovuma ono lwakuba ayogeddeko ofunirawa. Do you know what harm you cause that artist? Omanyi w'omuteeka oba tomanyi? Omanyi abayimbi balina guno omuze ttiimu yakuvumako omanyi bano abayimbi balina guno omuze Zubeida gawe nabeera ne Danwa Nation ne Zubeida nojja n'oyogerako ningamba nze genda mu mulumbe. It is not correct. Mukozesa bubi bafaani bamwe. The most disciplined team I've seen so far is syndicates. Syndicates si mu bubi. Ale si mu mpagira Cindy. Wagira Cindy. Muwagira because she's mature. Ayina endowooza eri mature. Ate muyimbi wange akikuba. Akinkubira akuba. Kati wakingamba Cindy mature tagenda kuddaalirwa kuba oyogedde agambe genda okole ki. I've seen it. Nze kati nsobola era nze kankuwulire by the nze luli kyalumu nga nnyigidde abantu nembaatula ye banne esimu ngeganya okweggula galubiyigo soka zijjako okugula anti erina face gundi ndoza sira wakati olaba tosoma linnya naye njagala ate ng'oswipinga bwoti ezo nno siza kati za myaka ng'ebiri naye nga buli mwaka nfunayo njagala mbabuulire hamu gye mukozinga abantu nene omuntu atobye okuteeka brand ye weeri newoba omusinga obunene gwe noova eri n'otuma ttiimu yo nejja nevuma kati ttiimu eba ekuvuma n'okuba ne screenshot gwe ate oba bajja mu inbox yange kati oba okubaza ki ate nzajja mu inbox zange nozitereka obeerawo n'ozijjukira nedda ziri ku gundi yange nali awo neŋŋamba nono nabiraba wano nga master parrot amaze okufa neŋŋamba nzijjukira screenshot zinakuba I saw Master Parrot depressed. Yali depressed? Yes, namulabako kozi nze njera chiwatule. Nkulidde chiwatule. I've seen Mr. Parrot and I've met him once all my life. And I'm meeting out Birunga, waliwo ekifo Birunga. Netutulaawo nenga bw'aba anyumya ayina pain ku ndongo. Okitegera nga ayina pain ku ndongo. Jjukira obadde omulabanga ng'avaayo nga yenywera akengeke nga maka gaabwe si wala nnyo n'ewaffe. Lwakuba nze nga wonobeera ku kyalo naye nga oli wa Loki. Oli wa Loki. Naye I've seen Master Parrot ng'ali ku kyalo okwo olumu n'anywa ne bamusitula ne bamuzza ewaka because of depression. People don't come out and talk ekibavisa mu ndongo Zubeida. Kiki ekibajjamu mu ndongo? Naye ebintu ebibajja mu ndongo bingi. Omuntu ajja ne expectations kyekisooka. Ekyokubiri bw'atuuka ng'eno kya expectinga si kyekyo n'emukuba. Ekyokubiri bw'aba nga azze ne ka budget ke n'atuuka eno nga programu ndala nnyo ne yeedraininga nnyo ne bigaana n'emukuba. Bintu bingi nnyo Zubeida. People instead ne bagamba kati kabakozese ebikubisa okwekonsolinga. Because when you are a celebrity or public figure, people don't even think that you are human. Abantu tebalowoozaako nti nno bw'obeera omuyimbi oba bw'obeera president oba bw'obeera toyina kizibu. Bw'ovaayo n'okikaabako nga they criticize you. I've seen MC Katz talk about his house, finishing his house. Now people are criticizing him. Lwaki? You shouldn't criticize him. Abantu bagamba all the years he has been there, Rachitazimba nyumba, because Namulaba are calling out to Sheila Gashumba, something like that. But it is what he feels. He feels like he's not appreciated.
okitegeera. I think one of the people that we have abayiriddewo industry eno mubiri ya music MC Cuts right now yandibadde yeyagalira mu kintu naye omusanga kyogera ekyo kitegeeza don't criticize him tomanyi byayitamu exactly. So ekisobola abantu mu depression kingi nnyo nze mugambe naliko ne Mr. Parrot oyo nga tuddawo ku birunga nayimba nalina mukwano gwa Mutakayonga nalina omugamba cause me I appreciate nemugamba naye maani oli wakabi abantu abo abedda balina ensonga lwaki baali bakabi ate kati gwe tosobola kitegeera bwobanga just obuukira buli kimu ekya music naye yamala 1 hour nga freestylinga ngayimba naye nengamba ono guy wakabi namukana you're good yangamba natugamba ne Kayonga natuga nenze ndongo yantama bambi amabwage nina mangi nedira kawokengeke okitegeera. So kati when bangamba nti afudde I didn't olambera kiwatule saziika lwaki like omuntu yali akulumye ennyo notya nnyo singa ba family like nobulwa kubanga nze gabe nakula nkola ki olaba nobulwa amaanyi kati kyantuukako kwegamba Master Parrot yafa gwe notya nnyo nosinga bazadde no sekyo wakankana naturally oba wagenda mu depression no it's not depression wali oba kanti nkunyonyola ekyo omuntu nafa ngobadde omumanyi na triggeringa ebirowoozo na triggeringa ebirowoozo noga banaye kati nange tokyabitegeera kino banaye era banaye wenfa kati ayi nolaba kati ngaafudde bakuba nnyo music we bannayuganda muli bazibu mukama soja kankunyumizako Zubeda it is not fair at all era nze bannayuganda mwe mbagamba sifanga temumpagidde saazule mujamu mukube nyimba zange birigwa twekutte bannaye nedda babireke I mean omusajja abaddaawo nga mulamu bulungi nga ne musaa kukubo mumukwata butambi bwa nonsense kati afudde nyimba zivuga buli wamu ku TikTok bwembanga ngenze what is that ngenze safari I mean I don't find it cool era bannayuganda mbabuulira bwe bakuzira mu bulamu ne mubufu bakuzire mundeke temukubanga simama mukube nyimba zange zifeeka mumpagire kati nga kyali mulamu nkimanyi nti mwakola ki mwampagira osegera era nze Zubeda nze na plan kasitampeze emyaka gyange ago tonabaza myaka 3 sinaba oyine emyaka 26 bambi 26 kati kyekyo nkulaba oyagala kuwakana nti mpaka nanze nkuzaala kirungi kati mbadde ngamba wepuzeyo emyaka 3 ngendongo mbate munampagira nga njivaako kubanga kati bannayuganda dde baagikutuma yo tebagintuma era kyobola ngenda kujejjako oli wa ddembe naye bannayuganda lwaki baba batumenya baganye baeka endongo ete bannagitegeera akalimu ne kaneegezaamu kaleke kwata akalala okulima ekidimba nga sikimanyi okulima ekidimba kyeki simanyi kulima ekidima Kenzo yakiyimbako nakulira ku kidima kyogamba wakula oyimba nakula nyimba obadde ojja ssente mu kuyimba ewwa live band uwa buli wamu bandi ogikubirawa ku mikolo nina band another band oyina bandi yiyo n'ebyuma bibyo another band bambi kati tokyakuba bandi wagivaamu njiwa abaana ne bagenda ne bakuba gwe ki ekyakulemesa okugenda okube endongo etuuka ekiseera neekutama wekyawa endongo etuuka ekiseera neekutama kati wemugenda ku mikolo ng'obayimbira ezo ennyimba zo oba oyimba z'abalala nyimba ezange nze ez'abalala mbasibaziyimba okujjako nga omugole alina specific song anti ngamba bandi bwe zijja zitera okukuba ennyimba nono nina abaana abalala bayimba abaana basasula gwe wekibosire nange mbasasula gwokwata emirimu n'obasindika mugende mukole wano gwe ng'otuddeka okujjako nga omugola nange kenyini ngenda n'ennyimba naye zange
kati okujja ng'omugole angambye I want this specific song mbadde nsaba olunyimbire kati nga luyimba kiro bayinza okukusaba n'oluwaayo n'oluyimba tulabe omanya balina Uganda bayinza okuba tebawagira buwagizi luyimba ki kuzange oba omuyimbi yenna omugole asabyeyo oluyimba lwonna kati nga nze ndi muntu nnyo wa nnyimba ez'edda kati wabanga sebenga oluyimba It's not that I'll never be the same again. Ate nze nkugambye olungambe luyimbe. Ati lyrics zibuze. Pannaye. Kati kitwale mugole ya lusabye lyrics zibuze. Tazeemu kuwa mulimu. Baba baganye okuwagira. Ku nnyimba zonna eziriwa n'ez'abaana Uganda. Olabye ng'omuna Uganda ayinza kusaba I'll never be the same again. Nedda si bana Uganda. Bakupangisa bweru. Nedda bampangisa wano. Lwaki toyimba nnyimba z'abaana Uganda? Nekisinziira. Kati ng'olwa Maddox. Luyimba ki? Take it easy, easy. This is a Rootsman party. Rootsman party. Yeah, better take it easy. Kwegamba goyimba luzungu. No, no Luganda. Luyimba ki olw'omuna Uganda wano muyimbi munno lw'omanyi? Anach. Toyina. Nyingi. Njagala olondeyo lumu. Nyingi nnyo. Omanye ennyimba z'abantu wano ez'abaana Uganda ng'oggyeko I'll never be the same again ezeri. Abatakumanyi nakumanyi. Bannange ne. Wano oluyimba ki lw'omanyi olw'omuna Uganda? Anti mpaayo lumu sample me. Manye nti owagira ebintu byo wano bana Uganda baganye buganji. Jangu rawindinwaji koza love luyimbe. Jangu. A little bit closer baby. Sembera. Wamazane chejo sija kureno jagala kubeyo tekeyo awo sija kureno jagala kubeyo tekeyo awo iba ino romusajja twagala balwachi abana Uganda bakutaddeko fitina ngate eddoboozi oliyina kiyamba gwe nno kino kitukola Ramusajja ebaddayi ku bayimbi banno I think Little Boss Nyonta yegwe nyonta yange Sweetie gwe yasinga Nyonta yegwe nyonta yange I think lwekyo kyomanyiimu mu luyimba ennyimba z'abasajja zonna omanyi oluyimba lwa Little Boss ate nalwo omanyiiko kigambo nyonta ne Jamie Culture then I love Palazzo yes I love very many artists. Kati mbadde yakubuuza. No njagala nnyo abayimbi naye nze simanyi wali oyagaddeko nze wemba njagadde nnyo omuyimbi n'oluyimba lwe lunnema okuyimba. Bambi. Naye nze sobola okumenyera abayimbi bange. Ng'obaagala nnyimba zaagaana Buganda. Ngamba manyi era oluteekako nga nduyimba. Kati gokkiriza otya nti bo bakwagala n'ennyimba zo bazimanyi? Anti kubanga nze simanyi siba meetingangako. Bambi. But I love nga bwe nkugambye. Kwegamba oyimba naye tonna meetinga bano ba Palazzo bani? No, I have a song with Palazzo. It's not yet out. I have a song. Mwakoze collab? Yes, we have a song with Palazzo. It's not just yet out, but it's a beautiful song. Lujja kuba lulungi kuba mwenna muli b'amaanyi. It's a very beautiful song. And bannange nalisige nanko bane Palazzo, thank you so much Kamira. As in studio, a collab Saji planning ako. Nga mu studio. Nga nyimba. I was writing a song with Viper Ranking. In fact, Viper Ranking yaluwandiika. Twali mu studio. Nga Viper Ranking awandiika. No. Auntie, when you're in the studio, tosobola kubeerawo blank. At least owaayo ka idea. But the main writer was Viper Ranking. Yes, nga nyimba. Then suddenly, Palazzo najja nagamba, I was sitting there at the reception. Nenkuwulira badde njagala teeka mu verse.
but it's a very beautiful song. Kwegamba si collab yateekamu verse. No, it is a collab. Of course, wabata dem verse ebera collab. I was so happy. I was so happy because the bed and okusaba omuntu n'agaana. That's why sina nnyo collab. Era collab gye nina ya Tonics. Nenze ne Viper ranking pozi. Akwana yo tenateewo. Nenze duzubeda ntya nnyo okusaba abantu collab ne banyima. Era nekirala ntya nnyo okubuuza ku muntu n'atanziramu. Kyovula beera oyina ebizibu banna. Music tagenda, amasanyaze gagenze. Kati amasanyaze kakoze kyaki? Kigambo tekisalika naye badde ngenda kukisalaawo. Naye nze ekituufu kiri nti ne bino ebintu bya bakita bakya kikichaka yani okwerogoza n'okugenda eri bakulogako gwe. Ani yakuloga? Tewali gwe bataloga. Ani yakuloga? Tewali gwe bataloga. Naye nze nzijukira bakulogera mu ndongo, bakulogera wala. Era mu ndongo. Nze nzijukira mukwano gwange runo. Mukwano gwange runo ng'agenda tuva nga nva mu Savaamu. Runo yaŋŋamba nti omukyala wa Savaamu bane simanyi naye runo ye yaŋŋamba. Naye omukyala wa Savaamu gwe wejjamu omusuulayo. Ati yaŋŋamba ate nendabako. Yaŋŋamba nti omukyala wa Savaamu yamugamba otuteddanula naye ebiddako jabbirabe engera studio ne bagibba nadda ku zero. Eyo teryali ddogo bwali bubbi. So bamubba bubbi. Oli yabba ebyuma n'abitwala. Nze nali mmanyi bamuyoola era ne ŋŋamba munnaaye. Oli yamuoni ogenda kiraba nabba ebyuma naye teyamuloga. Yaŋŋamba mbu kye yatuukako. Kati gwe baakulogako. Wakerako ng'eddoboozi toliwulira ndi mutera gamba eddoboozi awo ne lifa. Si ddoboozi naye nanywa nnyo omwenge. Nga bakuloze? Nanywa nnyo waliwo abnormal. Yali depression? Depression eyawukana. Lyali ddogo. Lyawukana. Waliwo nga buli kasente koofuna. Okanywa mwenge. Buli kasente koofuna. Olwani akuloga abeewa mwenge oba bayimbi banno tebaagala obeere ng'onywa mwenge toyimba. Tosobola kutegeera. Naye nzijukira nina mukwano gwange omu gwe nawo omutwalo. Sadda mukwata ku ssente. Yoyo ye namukakasa. Wamuwa omutwalo. Sadda mukwata ku ssente. Oye mukwano gwange mujjukira. Yankubira bulungi naye ng'ate nali mufuniranga emirimu buli wiiki ng'afunayo $100. Naye lwakuba yali alaba nfuna nga nze boosi we. Yaŋŋamba naye munaye mpaayo ku mutwalo najja ewange nali nkyabeera Munyonyi. Ne nkwata omutwalo ne mpozi kati wave Munyonyi wadda Kiwatule. Kiwatule gye banzaala. Kati obeerawo? Buwaate. Kiki ekyatuuka e Munyonyi? Abantu beeyo sibasobola. Abaawa? Abesides eyo. Omwana yansaba omutwalo. Yaŋŋamba naye nsabayo omutwalo. Yange onyumiza ekyakujja e Munyonyi. Yaŋŋamba nsabayo omutwalo sadda mukwata ku ssente. Ne zifuumuuka. Nga n'ekirala nga ufuna ku kasente neba 200 ng'olowooza mu leading. Omukazi nga sinywa leading. Ne ŋŋamba wano situukangawoko. Waliwo ekintu kyenga wano sisobola kutuukawo. N'ova ku Nairo. Nodda ku leading. Kitegeeza gwe ekyakutegeeza nti ddogo. Kuva ku Nairo kudda ku leading. Nga buli kasente n'eba 100. Oyagala kunywa n'oba toyina feeling enywa. Oyina okunywa. Kiki wali okola ekyali kikufuula bize ekikugaana okunywa? Nali nkola. Wali okola mulimu ki? Nali nnyimba ku private parties. Private parties. Yes, lockdown. Private parties. Ng'oyingira mayimba g'abantu gy'oyimbira? Private parties mwalingamu abagagga. Bagagga nno ddala ng'akola birthday n'akuyita jangu nnyimbire. Jangu tuyimbire. Nga tunaabeera abantu nga nagakati yes. Nali nkankola. Nga gwe basinga obbookinga. Nga nkola. Anti kati olaba kisinzira connection yo. Olina connections z'abagagga. Social capital nali ngiina. Eyo. Ki ekikugatta n'abagagga okubanga mikwano gyo? Talent yange ne byenkola. Ki ekyakyokola ng'ogyeko okuyimba? Nina company travel Danra.
otambuza bantu. Yes, travel. Ngobatwalawo. Kati wobeera nga oyagala kugenda, for example tuli mu Kampala, oyagala ku Action Falls, you can book with us. Or tuli mu Kampala, oyagala gendako somewhere else apart from abroad of course, but East Africa for now we can switch. Yeah, dandika di business. Yatandika 2021 lockdown. Yes. Kwegamba balabali bagikaba nga goli mu kugulawo business. Era nebaza mukama saakaaba mu lockdown era okujjako awo nga wengambe ebizibu bya byatandikira ku mutwalo. Kasita wawayo omutwalo ne bangoba mu nyumba myezi 2. Landlord nankwana ne mugana ne mutabani we nankwana ne bangoba lwakugaana. Kale ebizibu bya so. Dogo likwataganya ne landlord kukwana ngo kimaite na dance kati olaba kakubulire. Waliwo ebintu ebimu ebijja noweewuunya kati tuli obadde osasula bulungi landlord abadde takwana and all that kati obadde omutwalo sente ne zibula kati landlord olizo okubanja nga toziinaawo olwosulawa munyonyo kyekyakuggye munyonyo ekyazze munyonyo nti nkujjira kati mbeera ndi awo landlord nga jangwa munaye sijja kusobola ne mutabani we munaye sijja kusobola taata we yalemerwa yasindika omutabani nenga munaye sijja kusobola ate munaye ne bangandi bakuba simu twagala ofulume ennyumba by this day nenfuluma olwo ennyumba yammeka yali ya 5,000 munyonyo yali 5,000 ku kkubo munda Gauga Kings Junction something like tomanyi Kings Junction now tayali nyo wala kuvana kukubo oyingira kao munda okay. So nenva mu nyumba nenga sina next cheche ekiddako kati mukwano gwange kabajja nga ine nyumba namba awe nalya nenga temuli bintu ngambo wayi kangende nalya kati alo kutuka nga ne wali ebizibu byayo ari bizibu ki naye wali nyumba nkalu temuli kirimo gena teka mu bintu byo wali ebizibu byayo kati ng'omuntu nga obeeramu mu nyumba naye nga n'ekyokulya tewali nenga oyina gundi abantu abasobola okuwa ssente naye nga tosobola nabbasaba ng'obatya just kibeerawo ekibeera nekibeerawo okitegeera nekibeerawo paka we nagamba kati omanyi kiganye n'ensooka neŋŋamba omanyi waliwo okukkiriza acceptance n'okkiriza noga kati kyekino ekiriwo wensiga nga ndi mwene ennyumba ngenda kubeera comfortable weŋŋamba kati kanzireyo ekiwaatule ngenda funa entandikwa Zubeda nasaba Zubeda nafiira ku ssaala entuka ekisaala n'ekyawe essaala ngamba naye mukama lwakitampulira nasaba Zubeda naye nga byonna biva ku mutwalo ate nakitegeera luvannyuma mutwalo naye nali simanyi ani yagamba mukwano gwaffe eyo era mu kinywero yali mukwano gw'oyo omuwala na kati mutwale tunywa nangamba naye munaye kankubuulire nina kyenjagala okugamba kuba sikulabako obuzibu just oli muntu wa vibe ojjukira gundi gwe wawa omutwalo maze gwe gukubonyaabonya gwe gumbonyaabonya ne gwambonyaabonya kati gwawona omutwalo gwawona wandibadde ondaba nga nfaanana bubi naye omutwalo gwawona twakoma okulabagana katoli mweru bwoti nali mweru naye nga si bwoti nali mweru naye nga toli bwoti kati ndooza okimanyi nyongedde okwefaako oba oyongedde ekizigo nyongedde okwefaako naye nakyali ndi mukazi mweru era otunula mu history wange siri muddugavu kati kankubule Zubeda ate kankubule Zubeda newe kiba kizigo baddaye embrace it lwaki okwata credit y'ekizigo n'ogiwa abakyotala ngate toli naye nze kankubuleko ekintu Zubeda nze kuva dda ndi mukazi mweru mbambi si musango kikwatamu kyoba oyogera kati lwaki anti okyegana nga kikubeereddewo nedda just be fair no be fair twakoma okweraba ng'owallayi nga toli bwoti kyogamba munnaye gwalwo yali mbeera
yali mpe wali bulungi koolo walina manager nga asobola n'okuwa omuntu akakadde kati wadda ku bigambo naye kati Zubeda by the way kwata bulungi Zubeda ate lwaki kukwata bulungi nga music wange nga kukutte bulungi Danula naye kati Zubeda kakubuulire Zubeda n'ekyo kugambako nti weeyongedde obweru ekyo kyokoze obubi tewandikyogeddeko era wandikirese omuzigo ne gunoga nti naye obadde ogweganya se obadde toguwadde naye nga kakubuulire ekituufu si muzigo ki kwefaako nze I do scrubbing a lot webwe scrubbing oyeruka and exfoliation full body exfoliation nja kweruma olulimi banaye so bw'okola scrubbing oyeruka newenkana no ojjako dead skin nobeera nga oli just woba weesiga akazigo ko kabeera nga wala so kino kya scrub si kizigo kya scrub exfoliation then nogattako ka skin care kale tukirekawo my sister nawaawo tukirekawo bayimbi bano bagenda mu depression babatwala mu rehab ki ekitwala abayimbi mu rehab kati esookera ddala ekitwala abantu mu rehab abayimbi abantu nga wenagambye abantu tebakimanyi nti na omuyimbi muntu abantu bamanyi omuyimbi alina okubeera ki perfect buli wobeera ng'olina ekizibu ekikunyiga n'okyogerako kigenda naye buli wobeera nga olina ekizibu n'otakyogerako ngamba nayogera ne Zubeda bwenayogera noono jjukira abakwetolodde bamanyi oli perfect nekikutta gwe wekka ogenda olaba oli depressed ate levels za depression differinga level ya depression esooka si emu n'eyokubiri osegera ogera osanga omuntu nga ali suicidal oyo abeera asusse so Zubeda abantu oli afuna ekizibu naatya okukyogerako babamenya emitima n'ekirala abayimbi babamenya emitima bano laavu ye laavu emenya abayimbi emitima lwako abayimbi tebaagala kwogera ne ba public figure naye ne booking zimbu temukyalina ebyo byonna naye kankubule Zubeda bingi ebimenya abayimbi omutima kati oli agamba mane nfa kyokwogera kannenywerewo enjaga yange kanywewo omwenge kati noonya omwenge you become a nonsense noonya omwenge ogenda kwekanga ki abo baba tebakudduukiridde bakututte mu rehab nga bakututte mu rehab ekirala abayimbi bagwenga into depression lwabayimbi bannaabwe you trust someone to work with them and era wabirabye wano ebyasindi ne Omega okitegeera weesiga omuntu n'oyagala okole naye n'omuwemalirayo omuntu n'akukyukira omanyi depression eno teva wala n'okwesiga nnyo omuntu kisobola okumenya omutima nekikumenya omutima nodda ebbali n'otuula nogaa naye nfaaki abayimbi bintu bingi ebibamenya emitima ekolagana n'abantu abantu ne babalimba okubeera gundi record labels by si bayimbi bokka ne bamanager nina manager gwe mmanyi gwe bangambye talina movinga ono okuba weyawukana n'omuyimbi we why because givinze in a lot mbu n'omuyimbi n'agenda bw'atyo siyagala kubyogerako nnyo cause simanyi details nyingi so si kirungi kwogera kalebule kirungi bajja kukusiba nti kituufu naye abayimbi bintu bingi batwala mu depression abayimbi balina gundi I urge I don't know if UNMF Federation ogibuuza otya nze atali muyimbi anti kati mbadde njagala manya Uganda biki nyati manyiko Federation kyokka nawe togimanyi gwayi mwendi naye mbadde mbuuza kati Federation erina okwongera nnyo oku creating awareness about mental health osanga singa twayanguyira abayimbi nga bano betulabyeko abayimbi nga Keko before she got back osanga chaniyambe abayimbi before the late Master Parrot abayimbi like some of them have healed of course naye senga osanga twalina entegeka before singa abantu bali bulungi nze kankubule nina omuyimbi gwe nasanga yadda kati mu gospel amuyita Sweetla
Sweetla. Sweetla yangamba ddanna endongo sikyagisobola endongo yambalamu nnyo amaanyi. Saamubuuza lwaki, saamubuuza kiki. Wamuleka bulesi. Namuleka bulesi ne mugamba nkitegeera. Lwansonga Zubeda okwata milioni 3 n'oteeka mu ndongo. N'oteeka milioni 3 kambe audio ekitone nnyo milioni 5 gundi mitwalo 5 ekitone nnyo. N'ofuna video maybe ya 2 kitundu ekitone nnyo ng'otandika. N'ogifulumya n'oteekeyo oluyimba lwo ka budget olina ka mitwalo nga 3. Otuka ku mainstream obaki nga mbutuufu to competing. Expectations zoyina going down. When you going down, you go into depression. Abantu abatwetoolodde nabo batusula mu depression. Lwaki? Abeera awo ng'asuubira okikubirewo. Natamanya mbu weetaaga obuki? Obuwagizi bwe. Okitegeera? Naye n'akikwongeramu. Akanya kubuuza lwaki kino naye nga tosobola munnyonnyola. So people use drugs and those drugs have good balina ensonga lwaki bazikozesa. So nze ngamba olaba abantu bagenda through depression because of very many things, heartbreaks, music especially. Music breaks down people. Okay. Because music is passion. Kiringa kati wookera ku machane nga kati passion njagala nnyo okulima. Enkumbi ne baginzijjako. Ogonda nate noddamu nogaba n'enkumbi yange senga ndi wano. So nekirala ngamba mainstream mubeere very easy. Go easy on the upcoming artists. I'm not an upcoming, I won't say that. Because nze natandika okuyimbako way back. Naye bano abaana abatandika. I have seen talented young people complain about mainstream. Baba baagala bakole batya? Ekisookera ddala nze ku gundi zenfuna bagamba abantu beeyo baba wanvuya alina ekyetaano takwata and all that. Akole nnyo. Naye olaba omwana ng'alina talent. Nga mutuufu alina talent ng'ekunyumidde. Interview anti goyinza okuba olaba gw'ogirina naye ng'ono temunyumidde nga bw'ogambye. Nti bw'oba ogiraba agirina ng'ekunyumidde. Anti ngambye ng'agiraba nga tekunyumidde. Ne mainstream eri gye bali ssebo nabo ye business. Anti ngambye waba akuleeteddeyo ekyetaano. Bambi. Okikwata. Asooka afuna ennyimba. Nedda bambi. No, babeera ne music Zubeda. Gye bali abaana ba upcoming balina music omulungi. Okitegeera. Kubanga kati olaba they need exposure. Wokera ku macha omuyimba oyo upcoming n'omukolerayo ka favor no playing oluyimba lwa n'omukyaza kinene ky'oba omukoledde. Wabeera wagenda omulaba. Amuyambeko. Nze kankule so akwerabira omusajja yasooka okumpa mic wano. Bamuyitaani? MC Pasi. MC Pasi kamulegeera. Yasookera ddala. Okuwa mic nti yimba. Munyimbe. Kwanze basooka kungoba. Nga ndi katono era bandabako. Nga nkyasoma. Nene nzijanze nga njagala kukuba ki? Mu bbali. Ne bangobya music wange. Naye MC Pasi yasooka okumpa omuzindaalo. Lwaki oyogera nnyo oluzungu? Buli muyimbi alina okuba ng'ayogera oluzungu mu statement ayogerako kitono n'aleeta oluzungu. Nedda. Aba tukyuse tukole mu luzungu. Nedda. Soogera nnyo oluzungu. Bw'oba ofuna erinnya ekyo kirina okuggiramu. Nedda bannaaye. Nedda. Tokikola Zubeda. Mukwano sinakulyako ng'oyogedde ebigambo 2-3 nga tonateekamu kya luzungu. Pannaye nsaba kunsojja. Izo n'ennyimba za luzungu z'omanyi. Ayi Zubeda olimba. Wagenze n'ogamba omanyi nnyo zino ennyimba enkadde. N'oleeta za luzungu. Nabadde manyi oleeta Kafeero oba basudde. Ye Kafeero omumanyi? Mumanyi mwana w'Ekyaggwe batuziika wano bamuziika wali. Ova Kyaggwe? Nkokonjeru. Mwambadde mulambula entaanaayo. Naye mpitawo n'engenda ewaffe. Bambi. Era ndi mwana weeyo. Eryaffe eryambuka eryerikiri. Era wotuuka awo n'obuuza ewa mulamuzi Kamya.
Taata we yali mulamuzi. Jjajja wange. Kamya ku lusozi. Otuuka bulungi Busegula. Kati mwe bagaggaba okukyalo. Dda sinnakyogera ku baaba. Badde nsaba tonkubya. Baana b'enkoko njeru. Naye nga nabirabye era nkyenyinza okugamba kya nnaku nnyo. Nti bamuziikudde. Nze sikiwagira. Sikiwagira abaana baneekutyoboola ddembe ly'abafu nakutyoboola kitaawo. Babadde beetaaga DNA. DNA kiki? Kati bwebizivaayo nga talinamu wadde n'omu. Bwe kityo bwe kijja okuba. Bwe kijja bwe kinaaba kirabise naye fonna obagikoze. Omusajja oyo yayimba ebintu. Yayimbanga kintu kikyo. Nze wakuba kati olaba nze olimba lwensinga okwagala luno lweno nantabuulira twaluyonka maama era togosa budde lwa girisi oyinza okuba ensonga kyewa omanyi olumanyi ndumanyi mpuliza nnyimba ezedda naye nga bwe nkugambye naye tozikwata nsobola okuwuliza oluyimba nga bwe nnyimba nalwo naye ez'abazungu zikuli wano nze ennyimba z'Abaganda mpuliriza ezawano zakulema naye ennyimba nnyingi zemmanyi Zubeda lwakola just Zubeda onkute idol ngukute idols wazzo tomanyi enyimba bangamba batya nti kino kimanyi neŋŋayi ate neŋŋamba bankute idol nedda tomanyi nyimba za wano omanyi za baserendiyoni kale namalanga mugamba abanauganda enyimba zabwe bazikuba lindako lwenyimbye lubadde lwani telubadde lwakafeero bwe batyo olowote oluyimba okubye kutta munzikirize tusiibule omuyimbi w'e Bulaaya nedda bannaye era tukole ebyaffe bwe banaamalanga bakolima nti tukuba nyimba zaabwe tuzikuba bafudde bannaye musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.